1 2 Yes natera tulekedde zinadda tuli katundu ka 8 olwaleero wabula nga tutandika ekyamazima kalusooke tulabe kalango eno eri mukuba eri mukujja Mama eno musajja eri mu bbaleja woomalira zinadda ng'omanya kino kye tugenda okuzaako gundi gwe beera awo ng'otandika okunoonya ku channel eyitibwa Uganda Movies ku ssimu kubanga eno kwegenda ofulumira eyitibwa Linda's Agony bonna tubaleese olaba ne Chairman Kabwigiri yazze dawulira empi oyo sister wange agende tetwagala bagenyi wano maka kika kigano ge twolekedde amaka agalimu Nazaala okusooba bw'atyo kati ate okumanya amaka makambwe anti yo Nazaala wange Nazaala wono Nazaala baagalamu oyo muwala wange eno eri mukuba ejja muganda wange ginoonyeko kati ku YouTube channel eyitibwa Uganda Movies ku ssimu okusooba n'okubega fuluma yangu ogende omuwa bannange Linda's Agony okusoobererwa ani ali awo ng'aliwo wabijwenge Linda's Agony coming soon to video gambye noonya ku YouTube channel emanyikiddwa nga Uganda Movies ku ssimu kati yes nga batugamba na Mbozo Lucky tukyakulugusa kati wa zinadde okunywa mwanje Steven Kabanana naye ku mulundi guno talutumidde mwana Nantongo Florence bonna tugenda balaba mukano okuba tuzze tubawombera okuva katundu akasooka akampulira patience mwana muwala oyo naye akomyewo natinira nabagambye eno ssebo Linda's Agony eri mukubejja nakuprose n'abazanyi bonga Najinda Victoria naye agenda akabeeramu akaleero namaganda Silvia pozi ngogaseeko ne Lutako Metone Kayanja bona mukano ke tuliko akayitibwa zinadde okunywa The Disturbers abasomboyi betuleese neera kaya tuli mu kibuga kyaffe fena kye tumanyi obulungi kibuga Kampala mu Extreme Records mwe tuli neera leero twamuleka ali mu kugira tune nga producer amukuteko wano nawali wabula nga kirabika nga omanya ebintu by'okuyiiya obeera obugalo ne bugijiira ng'olinga alina kyoyagala owandiika naye ng'owulira ate tebikola kati kabuli akatiddemu bambi naye kakati kabuubu akenonyeza munaye essuubi ebyo ebiseera abaffe n'ebyo mwebiri n'ebyo mwebiri noonyeza producer ne zibula nojja n'oga bipi nga waakiri Extreme Arts Records baasi kanombe nallo zinadde okunywa The Disturbers teweerabira nti oli ne King Vijay eddoboozi ery'abantu kakati wekakwatekuba okuyingira producer ali wano anti wendi mbenja tubeere nga tukwasaganya ensonga eno lwakuba aba nga kijja kubulamuko kijja kwetagamu akasente akasente anti awo si wabyo ebyakasente tujja biraba n'abaganda Silvia locations manager w'ebifo byonna bye twazanyiramu kasinema kano akati abagambye nange mwenkali nno nange mwenkali mwebali kalaba bannange mwebali yaddayi embeera banyabeeba za firimu namba naye ati nina okwogera ku Truda Jojo eyakola makeup netusobola okunyirira bwe tuti kano sebo kazerera ekifuba kakitadde ku ngulu laba nno bwekekebera obuwuka obutaliiyo obutakalumye
Epugo mchukana, it's too hot here. I don't know, it's too hot. Chukanga te no yimba. Kasoka kabikula omugongo. Yeah. We magi. Soka ne wegumyao. Ali walike fe bugu mumbu. So. Kali chiri okay. Bugu medi balingi chiri okay. Okay. No, I will be fine. I feel good. Yeah, I'll be fine. What you're doing is not good. Kumbe. I think let me give you some piece of advice. Mune nandiagadde nkwe kumagizo oba oli awo kubanga kati We're good at several girls that do that. n'ebintu by'okuyimba bino bajja ne bakola ebintu lekinga waliwo abantu abajja wano mu studio ne bayimbayimba awo hungry naye nga n'ekyamazima takiwulira kuva ku ntobo ya mutima gwe naye gwe njawo gy'oyimba ekintu nga ddala kiikyo nga naawe okiwulira kiikyo kya ddala. Others do that to get ladders okusobola okubeera nti n'otuukako wootuuse mu nsi eno izangako nnyo okulaba nti naye ekyofulumya kikunyumira so si kulowooza nti no kinaanyumira balinga gwe teweefuddeeko anti nze nkitegeera nze am confident I now do it. It's okay. I mean, ekyo kyo kiryoke kyogamba naye lwakuba love you care about your dignity. mbwe bbugumu Respect itself. I'm really very sorry. n'onsonyiwa naye nze ebyokolaakola ebyo biyinza obutatwala mu maaso oba oyagala okubaako gy'otuuka be yourself. Tulandika kulowooza nti ogenda kutegaatega abantu obunyeebwa olw'okuba oyambudde tebijja kutuusa gye bikutuusa bajja kukweyambisa ate tebagenda kutwala waggulu ansuubire obitegeera. Embeera gye tulimu mu ggwanga gambye okyalaba zinadde okunywa era ng'olina King Video olwaleero yano yaffe nga nze eyitibwa Mwanje Steven Kabanana olina okusubscribinga kubako tulina okalabira ebyokuyiga byo bibeerawo akabulidde n'akagamba nti munaaye oyinza okulowooza nti nnoki genda onoonye ssente nze nateekawo studio okola ssente togenda beera olowooze mbu olina nga kaswadde akazi katubambi ogenda kuva wano oluyimba olukoze kati nze bw'onootega kyoteze n'empitika kati n'owa vidiyo nga naye omutega kyomuteze kuba oluyimba olina vidiyo bw'onooba kuwa vidiyo ng'ogenda ku promota oba DJ mu kiraabu oba ku radio oba ku TV nga naye omutega ebyo onoogenda otuusa oluyimba lufuuke hiti nga tolwadde birwadde ogamba ebintu ebimu abantu just babira tebabirabira wala naye yamubuulire namugamba nedda kangubuuzeemuko toddako eno max alinamuko ku ssente bano baatandise okwenyumiza saagala kumanya ani zisaagala kumanya ba max wanaleero olumpisa ombu alina ku ssente nze kyensinga okwagira kyensinga okwagala ongambire omuntu mugambe baba wange oyo aneesonyiwe akunfunira abasajja saagala agenda kunfunira muntu nze gwe saagala nze bendeeta tabaagala ate ye ayagala njagale baayaleeta jijjako ekintu kino nze mpulira nga nedda kubira ebintu byetupulaani me I feel like it's too much baba wange oyo akisuusiza bannange naye nga noyojigera adda mbuuza max oyo yalina ku ssente kubanga kati osobola obeera nga oli mu kufiirwa bawandimuwadde kyalo nedda baaba siize wane naate kumpa magezi nze nze kutuma ekindesewano nosobola bale lyemugamba mbu wandimuwadde chance bwandibadde omuwa ku chance tomanya ayinza oba ne ssente zaate zituyitako anti nze si byendiko ebyo si byendiko awaaye obusungu nga bungi ye edi gyali taliimu ekyensinga omumanya olira ngoba omwetaaga omufuna oba omwagalayo osobola omufuna kyemmanyi ali yesaazi naye ng'osobola omufuna era nti kamala okugira aneno tulabe kasazewo katuma ono kuba ye girlfriend wooli ali unaye nga bajja baveeyo abaayi tuli ku kyati ati unetisanyisa okulaba tebanamwanjula ono ati this is my sister, this is my cousin
ono aba mulamu wange mwanyina wa Eddie ekitegeera yono nice to meet you jukira oli kaliko munene nako kalinayo omutima guli eri ewagundi ewa Eddie katwekala nti atunu mulamu jukira bana babiri babadde ku mission yakugira Eddie twasemye mu katundu akayise nga mission bagitandise kati nga bajja bagende yono mulamu katate pakawa no nino muwerekerako if possible ngende ndabineko Eddie dala ha ulira ulira owayikikyate oli nga tasoka kuyimirira tayimirira ate mumuguni mumukulu we ng'ayimirira mumukulu we atandise okusala ebigambo siina kyentegedde anti nze bino ebintu mbikowe sigenda bikwekerera mpaka leeta wano bannange buzibu ki gwe bw'oliko gwe naawe ndi serious ndi mukwambula kyeyakola yagamba ze kambaviire wamugende oli naye gye mukomokendera munda ne mukomokendera munda gyakoma okumanya nti muli bavunaanyizibwa olugoye lwange sinalumuwa kumugana nti oba lwambale ati is your sister nedda baaba nze sharinga kintu kyokka yali mukwagala kusharinga ku bawoli ayinza ate okwambala olugoye lwange nga sirumusharingire naye siya that is my dress she's fat awayagala she want to fatten my dress ono abantu gye bakomokendera mu kikomera y'abaseefu amanya emirimu gikendedde kati alwana kimukulaba ate amwambula ayagala mwambula kantule ne wano neerolereko kubaka kati yebeera eri wano mu badisturbers jangu ate otulire wano ndikugambe naye noozolaba abantu ku nsi kuno ye ayagala basheyalinga omusajja wooli naye ate tali mukwagala kusheyalinga ku biteeteeyi bye kadala oba muntu kika kakaye twabayo tweddirako ku mizigo gye sayidi eno waloogo baakubye ekigambaawo olwajjo bamugamba munaaye nafunyeyo waliwo atukonkona wano nga tusanyise okulaba munange kalibu mulamu yazze mulamu ono muganda wa mpiso muganda wa lutaako metono empiso max ane munaye eryeta mulamu aje tulimuula mugaba mutinu muli mutyamuula amalaba olonyiridde buula wala wenna woyako nga amataala ga ipusamu mya ku myansa kyekyoka aliwayo ono muganda wange webayiki munange sirina kyemmanyi kiki kikyate waliwo mutawaana mwali mwayombye mwalwa naye yalaekana gye yazungidde yamanyi kikyate kaliwo ekitali kituufu mula naye nga tuli mukiŋŋamba kyekyatuuseewo ane munenzi olaba yatuuse okiŋŋamba ateekeddwa okubanga sirina kimanyi munaye too abadde awo nga takantema bw'agenda kuleeta aki namba 2 yakyo impossible naawe sha gwe engeri gy'oyakaba otyo engeri gy'omukuumye engeri gye mwagala gye baagaliro mune siri mulwali ndi serious leka naawe nowulira ebigambo byange byonna esemba byenkusa byonna muula byenabasobya byonna balesaba munsonyiwe wulira muŋŋambire kati ngenze atuma ye ekyo nedda ate naye muula sha ekyo nedda nga nkyali mulamu nze nga nkyaliwo nga nkyassa Max muto wange mpiso Max Lutakome tagenda kuleeta aki namba 2 aligoveeyo kasa ono naye ataddewo akazito agambye olwaba akuleta mukyala namba 2 waki yavaawo ladies and gentlemen tuyibeera nagala tubeerawo nga tunyumirwa bwe tuyiga at the same time bwe tukakasa nti ne stress nazo tuzigoba omukyala ono muwa magezi ki mumpe ku zikomenti ndabe bannange webiseera ebisinga tekyandibadde kibi nnyo agamba omusajja mwesonyiwe nze nennemerako agamba sebo bamugamba nga nebamubulira nemugamba omusajja Max amwesonyiwe empiso teyisigamwa ye n'alemerako
kali mazima naye embeera eriwo. Teweraliikira ensonga zino ngenda Embeera eriwo. togeza no Ngenda kakasa nti ne embeera eteriira. Gwe tobirowoozaako ebyokuvaamu bwe simanyi ate amako gasuulewo. mukkiriza Ekyo tekijja kusobola. Ye bw'aba asoboka yanno baagende. embeera ngenda gite Abasajja tunoba ennaku zino. Olaba omusajja akutemu engugu ali kukuba akunnumba n'omuze wayi kiki. Tyati nze ngenze. Kale walekuba okuddako eno. Waliwo n'agiriko ngamba geeti. Waliwo geeti agiriko. Seba emirimu mwe giri mu nsi muno. Ogwo gwegwo. Akati nga wano badda. Balina mission egenda mu maaso ennaku zino. Nera kati nayatuka. Era wavadde okubeera muswaza. Olira. Totaliko obufumanga omwabulira mu bantu. N'omuswaza. Muno n'omuswaza bw'otunulyaga n'okumwambula. Muno n'omuswaza mu bantu n'oleekanira waggulu nga bw'ayambadde ekiteeteeyi kyo. Mbuuza bulijjo temwambala ngoye kyekimu. Temwambala ye takubaza zona eto. Naye mami olugoye. Maama olugoye lwange nali nakalugula sinalwambala namubanga ddene nga yalwambala. Lwaki nange tonkole. Kyengamba mpololeza byo byekisiru byo. Olira. Twadde lupya mami nga sinnalwambala. Tolina bwembe. Tonalwambala mukali. Olera nga wekakati ke. Gwe naye nga gwe bulijjo ng'oyambala ezize. Oyambala zize okakasa. Kyebuuza bulijjo bulika. Ye muvaawa. Nena wesibuwe. Ye maama. Ekiseera n'obeera ng'onoonya entalo sakugamba wesobuwe omusajja wa muno. Naye n'obikola lwakuba nti oli Sebo oli agambye bw'atave mu ngwiza ine yabbaawe. Kyagula ddala mutagali ne bamu ne boyfriend wa mukulu wakyo. Nanga asharinga engoye zange nange no sharinga ku musajja wisha nange sijabeera omwagala ate kange ne gena maama. Bannange nawe jangu. Genda oba ogenda. Share. Genda. Sina jena. Ni jano bakyaba kyekyo. Tazoka lagamba mama wenzi mpulira Eddie mwagala. Sikani wakati agree. Mami has never supported me. Mama tampagirangako kale ku bintu byenkola wano. Tampagirangako nze kati nakitegedde. Tampagirangako buli saa abeera mu psychoside zoli nze tambaako. Abaana naye ng'asooka asaladde. Jogera naye mu maka muno alinamu ensonga. Getman naye ng'ate ensonga bazikwasaganya n'omukozi ow'eno mu kiyungu. Kaakati wala nga asooka ajja owaye storage kansoke nyambuke eyo ndukwe bulungi ndukuswage indako teri agenda kumpulira wadde okunshenga storage agenda alagawo talina gyagenda oyo tulimba bwimba yeekaza weekaza era wano miya yasazeewo simayamugira simayamuwembe mubetegala muleka agende nabo banaavaawo tasobola talina gyalaga olira ofune gyogenda talina gyagenda talina ngagenda tewali bano bajjamuke ne manju ne balusiigira olugambo ate nakigamba ne bageya kati babula ti omuntu ye alemedde kubba wamune amwangazaaki lwaki ayagala boyfriend wa muno amulungi wa alina byayagala boyfriend wa muno anoonya owuwe wandi banene baali nyumize no manju nabo abizirani okimanyi talina kyagendagirawo wewe ate kakati olaba byo okimanyi nti no akkiriza anza okuba alabanda bakuki atizakawabibu abanana alinga mukazi olugamba lukuba alinga mukazi nze sirina kyegira ate kati naawe ebyokukyuka eno ng'ate ogira ontunuzaamu anti kiki kati ate nsiimule nga edda naawe mba njagala n'osiimula ng'ompadde ebirowoozo naye yeefunze akabubu ke saidi seeno yamanyi gye kinaggwera oba gunaggwa gutya yamanyi bagita zinadde okunywa oba zibanki oba nte bandiga waloleeta olugambo amanyi waliwo gy'oleeta olugambo andeka waliwo gy'oleeta olugambo nolaba nga tebali mu kwewa leka kye kinaaweyo kale bansonyiwe simuzimbadde mayinza okuba nti enzimba esimenti okooye nenzija nkuwa olugambo kale sole ate nekirala tunyiga nnyo bwoti tunulaka nanti nze naye gwe abindeetera nkwagala nze sikushayalinga nga bali bempulira bali mukwagala oshayalinga byonna nkuwatiiki kyakataaki kale ndooza ne bwengenda kanire enkole nako nsiibudde sikutegeera si bulijjo bwoti bwonsiibula naye kangale kangi kuba enkyongwa kale sajja ono okulaba waliwo gapu zobeera muno ono ambalira kaki siri wakabi nnyo nti nyirira
siriki naye ajagalako ki ate nga badayogera kituufu yebyo nga bikyali bbali tasobola kukwana bbyo panga alina okuba wange talina mukwana agenda balemesa ndi mukulu wo agambye abo kebatandisa okusharinga ku musajja omu banatera kuntwalako mpanga akati ekyakola nga gyeri mutowe byonna nga bikunyumiza agyeri mutowe nekimu kikyuka kyonna tekulitikyonnakyo n'omubuulirira munaye nga bw'omanyi oli aba mugandawo bw'otamubuulira n'omuleka n'ava ku mulamwa n'awaba olwiba byonoonese agenda kuleka kaakati abagende nedda abakazi ku nsi kuno mulina ekintu kimu kyemwerabira leero kyenjagala muyige amakaga ebiseera ebisinga lulwobeera mu relationship oba obufumbo n'omusajja olina okakasa nti n'omunaaye obuko byagende oleeta ku bipya buli kadde omuwala naye lwobeeraawo n'osalawo gwobeeraawo nga bikadde byereere kyewakoze luli ne leero kyokoze n'enkya kyosuubira okola buliza obuliwo awo omuntu se buba bikoowa olwomanya kyekimu kati omwami awo yakyusaamukawo tugenda kuwasa omukyalo we tugenda aleeta omukazi owokubiri mu baaba lekanaawe olaba akati zira ekinyonyo gyennyonnyoddemu nandowooza omukazi wayo nenge gye yabinnyonnyodde ebintu bino nendowooza nti oba asaaga mwitaga mulabako omwalayika abadde siriyasi kyokka nga ate mama lisa mukyala wa nkizo omukazi oyo abadde akubeereddewo obuzibu ate mukyala wa nkizo kono mbitegeera naye tugenda kumuwasa agenda tuzaa sisobola kubeera nti nati nange muvaamu abo aba agenda beerawo ewaka tewali tabbo waba waali ewaka tewali tabbo tudde eno gye tuze munaffe situmanyi oba obubaka bwamutuuseeko kyeggulo dining ndaba bakuterizze simanyi manyi ennaku zino eyala zagudde mu nsi ezimu kyaggulo naye ndaba bakutegera sizaalizze era anaye abali ewala mugiranga ne mutukasukirayo ku munwe gwa gundi gw'omwogo ne tulyalyaako bibubiiraawo nekipiisi kya kubusi nga kisigale nogawaikingi kiikyo asoma enamba nkikuteereko okusinga emunaabeere efe ne tusibiriranga amazzi ng'ebikere kakati akyatabbira mwannyina akyatabbira mwannyina amugamba bino ebintu si bubirimu okuba nti notufuna mbiirawo nenkubuulirira nenkugamba byombuulira byonna mbitegeera baaba naye nze si byendiko oba alina ssente oba yazimba oba alina amakubo baakola ki obadde ki nze njagala muntu gwenjagala mutima gwe gwagala so si gwe tuli ku levo baaba yamugamba funa omuntu nga tuli ku levo y'emu sinakindi ngaakusingako ng'asobola okwongerako bano nabo mwandibadde mubawa ku magezi mu zikomenti awo kuba ebiseera ebisinga munaaye mutuuka akaseera ne musoberwa nga mutuse mu nsonga z'okusalawo omusajja owulira omwagala kyokka ate akuli ku lusegera akugamba oyo nedda sente temuli oyo simaati mukebe n'obeerawo n'obeera confused oluusi aba mukomekereza ate okugamba okoze okusalawo ku kyamu wabula wulira mukwano sijja mwagala ani sigenda kuwakanya baaba sigenda kukkiriza oleete muntu agenda kutumanyira wano njagala oleete muntu nga ate alina byagenda kubalako njagala oleete omuntu nga sayidi yonna efunaku ani nze nkubuulidde ye baaba agamba nze nkyakwagala mwannyinaze era njakulaba nga oli bulungi onofuna omusajja nga ali bulungi mu bya ssente nga ajasobola okubeezaawo oli agamba nze njagala laavu siri ku ebyo gunakagutya gunoba kaakali tudda wano tuba tuli awo mwamalisa akyaliddwa manyi buli mukazi ku nsi kunaabeerayoko ne lugambo meitiwe kikyati omukyalo omulungi bwotongoofa akyamangu ako wulira saaganya naawe buli omu abeerawo ku nsi kuno nga yenyumiriza mu munne nabaddeawo nga tatalisa ngamba eggambo omanyi tatalisa teyangambye eggambo bwagenda kuleeta ako enamba 2 yabadayire kwagenda nakunsesa mamalisa ekyo kisoboka gwe oba olaba ekyo gwe bakuzeeko gwe nga bwonyirira bwotyo
gamba kintu kimu mwana gwe simanyi nakumanya Tandika ati. naye naawe atandika ati Sajja asobola- kati ayinza tandika ati okugamba mbu gwakutekako Singa- ugwe nga bofaana ye nze nakiŋŋamba simutemaatema naye gundi n'empumi n'enjiwujjira kuli Yeah. tasobola Demu. ani mune yali siriyasi Olaba labu gyetubeera. yaze nakiŋŋamba nga ali siriyasi bitya hey Kitegeera. ani mune nsobola okitegeera naye Ate aluma mwayo. Neno. Omutetegeeretuka. omanyi Kati muwona banzi. abakazi buli omu amanyi Amazima gali nti. atunula n'alaba mune wamusinga naga ali mutuufu agwe tebasobola kikola ekyo Bwe bazadde oba bweyogedde bingi abantu bwe balabirira so simanyi nakumanya. wulira Basajja bwe batyo. naye nze simanyi abasajja babaagala ki Naye mu byonna we just sit and watch that space. gwe sigala otuule tonoba tolina nagyogenda kati olina abaana baabo babiri onoba olagewa onobe n'abaana babiri ogendewa Naye bw'ogamba okuga. naye kati kyogamba mbu gwe nsobola okubeera wano eno nga nkimanyi taata lisaafu alina omukazi mulala ebyo Mulala wano. nze mba mpulira nga simalaako Mbala beera nga basinda laavu naye nga ndi wano. ate nga kirabika kituufu bannange Kisoboka kirabika kituufu ate n'amuleeta. mukazi wattu yatandise dda okwespress Ajja muteeka eyo kuwa ekitiibwa nga maama w'omwana we. kyava amugamba nti kati gwe Kuleetera wano. bw'abeera ng'afunye omukazi we owokubiri n'amuteeka eyo nga tagenda muleeta wano ewaka Kisoboka. mudde mu kusindikagana kusika omuguwa kati gwe okinamu buzibu ki Engeri gye mwada amagezi namugaa gwe weetuulire waka ofumbe ati mpulira sobola kigumiikiriza bannange It's really. sobola kigumiikiriza tatalisa wange namugambye kimu gwe tulansa ofumbe kasolwedde obaddengawo era ng'olabirira abaana bo oyoza ebintu oyoza engoye osiimula ennyumba yo era kyogenda osigala ng'okola bw'anaaba nga azze ng'ajja Era mukyala bw'ayituuka akaseera n'akimanya nti no gwaleeta muswaswangule tegulina kye genda mwongerako cry, okay? ng'akomawo ewaka gy'oli Ogenda mulekera. tokwata kuba okubeera nti naate okaaba we stressing gwebeera weezi mukaka mbu kimu kijja teriira kakati Max ali serious agenda kuwasa omukyalo omulala. muto wange alabika nakitegeeza naye kaali siriasi wulira wano Kyokka naba tugenda fiirwa omukyala abadde ow'enkizo. mu butuufu abadde n'omukyala abadde ow'empisa omukyala adde amutwala mu maaso naye Kyendabye wulira omukyala n'abadde wa mukazi nnyo gye tuli mukazi oyo era nga wankizo abadde wankizo nnyo gye tuli ng'ekika tuyinza okumufiirwa. bwe tuba nga tuli bakufiirwa omukyala oyo nsaze magezi ki At least waakiri ngenda kwenyigaawo. ngenda kwenyigaawo ku mukyala we gwali mu kufutyankira ewaka maama Lisa Alema tugendako. aleme tugendako bw'atyo nkikole ku lw'ekika kyaffe kino kyengenda okukola wulira mukulu we agamba nti nze nange awe ngenda okwenyiga nkakase nti ate omukyala tatugendako kati oba gunakira waguno She is. nabagambye ku chanu nga nziyitibwa Mwangi Steven Kabanana ebiseera ebisinga kwe tubeera mu budde bwe butyo nga tunyumirwa ziba ssaawa zeezo bw'okalaba ka notification nga kagobse olina kwata bukwasiku onoogamba nedda kangene nkekkaanyi ate bw'olaba ng'oli mukalaba tekigenda kasheyalinga linki n'ogisheyalingirako bakyalibo lwaki nedda bakumira takuumira maja tudingane mukagenda okubaako omwenda weraba